Ebigambo bya Tamale Mirundi byasembyeyo okwogera bikwasiza ddala ennaku weebiri mu maaso awo ate z'ensonga za Shakibu ne Zali tebinnaba kuggwa. Shiba Kalungi naye muyina mu maaso awo. Farida Nakaziwe mukazi wa tate naye asobeddwa. Bo bafuuti Soja bali masanyu amayitirivu ennyo oluvannyuma lwa Tamale Mirundi okufa. Mugamba mutya mwasibye mutya abantu bange? Pastor Bugembe naye akumbye kw'erima agamba ye tagenda kuwasa kimukola mukikole kansuubire muli bulungi ng'enkola yaffe. Mbasaba video no mujimpere like era nensaba gwe wenna atanaba ku subscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell limesibwanga byonna byemba nteekayo wano ku Sylvia News Extra. Nenyongera okusabira mwe mwenna abalwadde abakosefu tisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano BF Suma Abo Research Clinic banono nga bajjanjabisa ddagala lya butonde era nga bakola ne delivery mu nsi yonna gy'obeera oli musomo nange beeyune obakubireko ate weefunire obulamu obujja olime kubeerawo ng'ebirwadde bikutawanya munange sigenda kukulwisa. Shiba Kalungi buli omu kati akimanyi nti ayina olubuto era nga bo bajjaji bakuno baagala kulaba omuzira mu bazira ow'omwaka 2024 ate eyafunisizza Shiba olubuto mboono ye n'antameggwa n'antasanga kwa bannange amanya ge bamutumye mbu Shiba Kalungi okufuna olubuto kwegamba buli omu akirabanga kirooto kyantiisa naye ng'ekyamazima ayira obuto ate n'olukulidde ddala lulinga myezi awo 5 ku 6 awo. Kale bwe tweyongerayo n'omugenzi Tamale Mirundi munnange bo bafuuti Soja mbalina mu maaso awo nga bagamba mbu bo baki tebalikaabira muntu yenna afudde nga wa NRM naye ate awo banda bakigenze nnyo kubanga okufa kuba kufa tekuliiko mboono wa byabufuzi ate ono si wa byabufuzi kubanga ffenna gye tugenda just nti ono aba akusooseeyo obusoosi naye maama obusungu bungi nnyo katulabe Kisekawumalu kyagamba ate tweyongereyo n'agaayira oba ate kati wano wakisuusizza bannange nga temuzannyira kufa ebyobufuzi bya bufuzi naye ate maama n'ekino ndaba kiri too much. Kale katubiraba ate tweyongereyo. Tamale Mirundi afudde kyali nnumye nnyo kubanga omusajja oyo muyigiddeko ebintu bingi nnyo kasajja kabadde kagezi nnyo naye nga kagezi mu byekisiru era tekinnumye olw'ensonga Tamale Mirundi abadde awagira abatemu abatutemula. Tekinnumye olw'ensonga Tamale Mirundi abadde na ready okuwagira Museveni paka kufaakwe amala awagire ne Muhoozi abatemu abatutemula. Lwaki mba nnumwe munnange nange ninange ndi muntu si tekijja kunnuma newankubadde akasajja ako nkayigiddeko ebintu bingi nnyo nze saasoma nakoma mu pifo naye akasajja kabadde kalina engeri gye kacyangamu empiki aya amagezi wadde kabadde kagezi mu byekisiru. Tamale Mirundi bannayuganda munnayo omusayi gwa bannayuganda oguyiika n'ogukyayiika obadde mpagiruwaga nnyo ku kuyiwa kw'omusaayi gwa bannayuganda ne bannayuganda okubonaabona. Bw'oba ogenze osanga bannayuganda banaafuna ku buweerero kubanga gwe obadde owagira abatemu munnange nkukolere ki? Nze teriyo awagira Museveni afa gwe nkaabira kabeere mmange kabeere kitange kabeere muganda wange owagira Museveni n'ofa mbu nkaabe numwe teriyo kulumwa kwange teriyo n'abeera owagira Museveni bofafa tetukuyinaako buzibu weefiire bibyo naffe tulinda lwaffe efiiridde bibyo musajja wattu ate nnono tebaamulabyemu mugaso tebaamulabyemu kya mugaso baalabye ng'alina kugenda wa baalabye ng'alina kukola ki mu malwaliro ewatali malagala Uganda gye baamulesa afiireyo oba afaafe bamukozesezza ebbanga akaddiye bagenda agende. Eyo yendowooza yange gwe nze simanyi yiyo gw'omanyi nze bwe ntyo oba obadde owagira Museveni ne bw'ofa si Tamale Mirundi yekka buli awagira Museveni ne bw'ofa
nze mukwano siyina bulumi gy'oli nina nakubeera mu cerebule naye sijja celebratinga kuba akasajja ako nkayigiddeko ebintu bingi nnyo sijja ku celebratinga naye ng'akasajja kabadde kakyewerera okuyamba Museveni ne Muhoozi okutufutubbalako okututemula okutumalawo okusiba baganda baffe makomera nga bwe katwistinga ebintu tukawonye kagenze naffe katulinde lwaffe anti naffe bwe tufa bagamba oyo tumuwonye naffe katulinde lwaffe nze munnaye sekwenya rest in peace na Munagani nze nkuse sinze mbasi oba bagenda ozadde n'akaana n'okayigiriza nako omutima omubi kali awo kawagira batemu we kajja bwe kakomba eminyira bwe kakomba ebimwa tebwatutama teri awagira Museveni afa nenakuwala taliyo oyo yenze awo ate we tutuuse ye munange fuuti soja alaze obusungu bungi nnyo agambye mbu teri muntu awagira NRM yenna alifa n'amuluma ne bannange okufa nga kuba kufa ate awo mba ndaba oba ekintu kiba kigenze nnyo wala bwe tuli ate bwe tweyongerayo naye kasuku ono n'omunange ng'abantu batandise omugombamu obwala saako n'okumutya bagamba mbu buli muntu yenna mukwano gwe gwabeera yeesibiddeko mbu yafa buno jjajja Ichuli yasooka n'afa ne tugamba abantu tebaabitwala nga kikulu waayitawo eddakiika ntono oba emyezi mitono n'omugenzi Katoli Wamanafa tubale tukyali awo era abadde abeera ne Tamale emirundi kati naye yuuyo afudde mbu munnange alabika aliko ekintu kwegamba bo nga bo kyebatidde bwe tweyongerayo ne Farida Nakaziwe ono nno munnange avuddeyo n'agamba mbulina eggwanga oseka bw'okaaba ya Rabbi olwabino ebiriwo eno bano simanya kasasira abatutte ate ono Zali ameggukana ne Shakibu kwegamba mbu wammene embeera okaaba wooseka wetuli bibadde bigambo bya Farida Nakaziwe wabula ate temukitwala bubi nti bigambo byange era nga ye omuyimbi Sofia Nantongo ate naye ayingidde mu nsonga za Zali ne Shakibu era munnange agambye Zali mbu ezo ssente z'alina tezimwepisaapisa ng'ate amanyiira abaana b'abandi mbu naye tamanyi baana baate gye biyinza okukomekereza bannange muyina maaso wano nga naye amulangira ebiwanvu n'ebisongovu katubiraba ate kisobole okweyongerayo n'agaalira agambye temugenda kumanyiira abaana b'abandi olw'obusente bwe muyina bannange ekyangu naye I think a lot comes with it. Look, what is supposed to be on your table? Yes, because your table is your table. Si ey'oli omuntu omulala. Kati omuntu ono wamunnyonnyola what is meant to be on your table. Ye gwe wamanya ki kyasobola okuleeta on the table. Because gwe watulaga omuntu ono willingly. Wali tonnategeera ki kyasobola kuleeta on the table oba ki kyaleeta on the table. Bw'okkiriza omuntu omulala okujja mu bulamu bwo nzikiriza nti emmeeza ye batennajjula. Ensonga lwaki okkiriza omuntu ono okujja mu bulamu bwo. Kyaleeta kyonna kakibeere kinene kitya kakibeere nga kitono kitya aba kireese ne kijja ku tebo yo. Kitegeeza tebo yo tejjulanga kyova olaba ng'ono kyaleeta kijjako ku mmeeza yo however small. Bakyala ekibuuzo kimu kisobola okuleetera ebibuuzo bitaano. y'omuyimbi Hajati Sofia Nantongo naye ate ensonga za Shakibu ne Zali naye abiyingiddemu era avuddeyo n'agamba nti mmwe abakazi abagagga mulekerenga okumanyiira abaana b'abandi ate abato be mubeera muwasizza abalenzi nti kubanga obeera watuuka okugwa naye mulaavu obeera wategeera kiki kyazito waba tolina nsonga lwaki omubuuza mbu kiki kyaleeta ku mmeeza. Ate era mu kiseera kyekimu famire ya Shakibu evuddeyo n'egamba bannange ba social media oba akali
kaliro nga mukasusiza naye nti ebintu byonna ebyogerebwa ku Shakibu si bituufu n'akatono. Mbuye Shakibu muvubuka mupambanyi yeekolera akasente ke nti era Zari talina kintu kyonna kyeyali amuwadde. Mbu munange so mukomye ku kaliro, mukomye okwogera ebintu bye mutalinaako mutwe n'amagulu. Yabadde famire ya Shakibu. Munange bwe nkongerayo ne Mary Flavia Namulindwa munnange agali mu nkubo mbu yazadde naye kyandibanga munnange ono mwana mulenzi Keizi Kawalya ebiseera ebyo munnange bye baapepeyamu nga tebannaba kwawukana era olubuto olugattagatta ogenda okulaba ng'emyezi gikwatagana era yaliba munnange ng'omwana wa Keizi Kawalya byambu singa ddala wabula byambu bwe tweyongerayo ne Pastor Bugembe ono nno munnange ayongedde okulumya abo bonna abamugamba owasa ddi ofuna ddi omukazi ozaala ddi. Munnange mulina maaso wano mu katambi ng'abalumya kamusooke mumulabeko katono ate tweyongereyo n'agaalira bagambe nze munnange temunkuba bizibu yammwe nze mmanyi wendi wasiriza Pastor Bugembe tafuuse ensonga. Pastor Bugembe ate munnange ye bwatyo bwatuuse ayongedde okakasa ye si waakuwasa mbu ekisooka yeebaka bulungi ne wagamba mbu leero tagenda kunaaba tewali n'omu ate agamba mbu oba ava mu buliri bwange. Bannange emyaka gigenderedde naye ebyokuwasa ye alabika si byaliko oba anaatuwa ddi abazzukulu. Kale we tuli we tweyongerayo n'omugenzi kati Tamale Mirundi Senior. Munnange mulina maaso awo ng'ate n'ebigambo bye byasembyeyo okwogera kyokka ng'alaga nti musajja mugumu ng'alaga nga atagenda kufa ne bannange lwakuba munaye Mukama ye yatuma okutegeera tomanya nti oba ngenda kati oba sigenda kati. Mulina maaso wano nga yina bambi alaga agenda kubeera fine naye maama tekyasobose ye nga ye abadde musajja bitera okukwata ne bagaa nti mwemuva California ne bagagebera nga temuli kagati ne babeera attracted ekintiisizza babatodde bobotoza amazzi tebafuna we gayitira babeera ne kajjula era kyayabise babe bajja kiddamu ekyo. Mukama yeebazibwe. Kati nze munnange ekyo sikiwulirangako labanga ku muntu nti ayina amazzi aba mukazi yabaliga nti ayina amabeere naye atali mukazi. Leero gyobalaba kyokudda mu ddwaliro erimu kigasa bano abasajja mbazeemu emirundi mingi paka pulezidenti yabawadde akasente akamala kyobalaba nti bavuma bebikuulu mbu yabba esente bebikuulu yawonyeza sente zabadde bagenda okubba n'ajja gy'oli n'ajja nazo n'akolagana nabo era babadde bayimiriza okukola nga tewali ayogera nti Museveni amuwadde sente bwezi. Buli omu agamba muzeeyi yagambye okuwa sente ogende oyogere nabo paka bebikuulu lwe yabakaliramu n'abajjako sente biliyoni 11 zakanzijanjaba ate n'abagamba nti endala zo zabujjanjabi z'abasawo endala 3 zibeerewo nga bwemba mulwadde nange nensala amagezi saazeetaddeko nalese bebikuulu lwaki buli omu yenna yadde ayogera muzeeyi yakuwadde sente nga kubakoma nga baagala babizibiremu babikuulu lwebiyigiddemu n'akola sente n'aziteeka yadde agenda kutambula n'aziteeka mu gundi
mu bbanga ne muwa abantu 2 ye president yali agala no parliament yali nemanya families ye talina amunyina ng'ajja mugamba mubbi ababbi kati ezizijanjaba dokita yaziina ezikujjanjaba zino ez'okusasula abasawo ono omu parliament n'oyo Tamale naye gundi be baziina Tamale ono junior ekyo kirungi muyaye naye bw'aba alina ebintu bye bamuba abaamu amagezi maabi alina amagezi ate afaayo ate bamuwalana nnyo kakati alina hamu oyo muganda buli muntu ku lusuku nalina gwayagala kituufu nze amuyanga taata nkukolere ekintu kye nnina mu nsi muno ekitanfaanana ze ssente ate kuyamba famire yange era yagamba oyo kyamalira muga nti njagala ebyobuyaye byonna ebyo bikuteekako midiya biveeyo kunkuwa essente kakati bano bagenza okulaba junior yaguze emotoka empya bagamba mu junior yatunze kitaawe mbu yatunze kitaawe yalidde sente za kitaawe ze basoloza mu ddwaliro yazijeewa mbu bazimuwa basimanya asolooza ku sali musale naaba bazijawa abantu wadde sente tebamanyi jeno mugesa gundi jeno CDF yes yatuwadde sente n'abala mikwano gyange lwe nalwala lwennyini yohamu yakwata akakadde kamu n'ekitundu n'akaweereza mu ddwaliro nti ebitatu tunaabimu gaagati komaneebo oba toyina bakuwa ng'olowooza nti naffe abewaffe baafa ne bakuwayo mirundi oli mulwadde saagala kwogeza bituluma bakulongoosezza ekintu ekizibu ennyo naye mukama yeebazibwe nti oze engulu ekyo kinsanyusizza nnyo nnyini ddala bagambye abasawo bagenda kukomawo enkya oba ekiro ky'olwaleero bajjemu amazzi agasikadde kanzijjeyo ekyo kipya nange kanzijje naye nze simanyi omuntu musajja abeera n'amazzi mu kifuba ekyo sikiwulirangako kale kanteeketeeke nzijje mawulire ga nnaku nnyo nnyini ddala bwe tweyongerayo ewa Kapale Comedy munange ono yagenda n'afumbirwa omuzungu eyatwala bakawo n'emikolo wamma nga jaggwa bulungi naye maaso awo munange Tamale emirundi junior mweyina ng'agamba mbu Kapale bamugoba dda ki ekyamugobesayo mbu bamukwata nga ate aloga omuzungu bino ebintu by'okweraguzaalaguza ebyo genda mbasawo Abaganda ngenda kuba ate nga mubateerako mu maaso awo naye nga BF Suma Herbal Research Clinic bajanjabisa ddagala lya butonde era nga bajanjaba endwadde zonna so munange beeyune obakubireko ku nnamba zaabwe z'essimu eziri awo ate nekazi omukazi naye musika pale oliko ki kati nekazi omukazi ze wabba wali ozitwalawo mbu ozibbo awoloza abazungu bakyabaluga can you be witch white nze wenawulidde nti nekazi omukazi wabadde ozibbye Kapale n'akugoba mu nnyumba mu Amerika wennakomye kati nekazi omukazi ozibba omuloge abulaba wabula abannayuganda muswaza nakuga Kapale bajja kusiba bakiraya nti obba babbe kati lwaki wali obba password yoyo omuzungu Kapale wakagenda e Bulaaya tomanyi na luzungu we babuuza mu luzungu emusi Kapale otandise kubba jagoti prison you Kapale wati bakudipotinze enda kusiba Kapale that woman is going to imprison you banko takitinze da MC Kapale nakugamba oyo muzungu goliko mufere bagenda kusiba kati osula bweru nakuga
Kapale bajja kusima bakiraya ntobba babbe kati lwaki wali obba password yoyo omuzungu Kapale wakagenda Bulaya tomanyi na luzungu we babuza mu luzungu mu Kapale otandise kubba jagoti prison yo Kapale wati bakudeport nze omukazi yankubidde nangamba you sister Junior konze yes I'm calling from US I'm going to prison ya mu Kapale obye nikazi omukazi naye mu Kapale olikoki kati nikazi omukazi ze wabba wali ozitwalawo mbo ozibbo awuloza abazungu bakyabaluga can you be white nze wenawulidde nti nikazi omukazi wabadde ozibbye Kapale nakugoba mu nyumba mu America wenakomye kati nikazi omukazi ozibba omuloge wabula Abannayuganda muswaza you people you are shameful. The woman told me Kapale stole my knickers and get bewitched. Omukazi adawoza kimu witchcraft Kapale bagenda okudeportinga. Nze musawo Namaganda Sylvia era nga ndi musawo omutendeke ate era ng'akola n'ekitongole kibayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde eby'emitawaana bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose byenjawulo. Kaddio kitegeeza omutima, fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebyafudde oluusi yeerabirayo, alina alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kilaasi, bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana. Tulina mu katinga kano tubayita prostate relax. Kano akadagala kayamba abaana okutambula prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement, bannange olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookola ey'okubiri. Mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugambe ajja kusa akadagala kaffe kano tagenda kuddamu kulowooza ku ebyo ebirwadde. Enkwaso ze tezimala kamuyamba okuyigiriza enkwaso ze okukyawo. Bannange tuna expowerman wabanga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okuyigiriza enkwaso ze afuna premature ejaculation bwaba tuse mu kisaawa amala mangu kano kandida oba any harmful bacterias